Yes, okay. Tubaniriza wano ku Lubalusewa TV nga bulijjo aje Samuel Zigemanya. Mwebale kubanga mutugoberera ku YouTube channel yaffe sakone ku Facebook page yaffe. Tusiima akensuso mwenna abasalawo ne mugoberera page zaffe buli kimu kyonna kye mutukolera ne mu commentinga ne mu likinga ate ne mu sharinga kyama nnyo kitukola. Tubaye tubulanganya akabanga niyo nako lwaleero ndine muganda wange Katabira munamawulire mukukutivu agenda kuba atunyonyola ensonga ezitambula mu ggwanga kiri kitya. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa TV. Amina namwe mwebale kunkyaza aje mbadde nga olumu nkulengerera eri mu kadirisa naye omukisa ngwe baziza okunkyaza wano ku Lubalusewa. Ese bonna byakanyiriro. Mbadde manyi kamera yekateekamu eri naye ate we nkulaba wano kasinga nawo mbu ekitiibwa. Kati ate bona olaba ku producer wange Robert Musaaje kanyiriro kamutta. So okulaba oyo. Esebo ne ngamba sente mulaika mpitirivu kati kintu mulaika mwakikwata bwe kiri. Mu ggwanga waliwo ebitambula ebisiike ekintu ekyo kyogerako ki? Ebintu ebyo bangi bye babuuze ng'ekibuuzo ky'ombuuzizza ne bawetawo ewati mu kifo ky'okugamba nti kino ne yeetoloola bw'ati naye nze obukosi ndi musiraamu nga bw'ogambye Katabira Muhammad. Bwe kiri eddiini yaffe tekutugambangako kulemererwa kuyita mu kkubo likuyingiza ate gwe n'osalawo kuyingirira mu manju mpozi ng'oli mubbi. Ababbi si be bakola ebyo mu kifo ky'oyingirira eno nayingirira eno. Eddiini yaffe etugamba nti omuntu yitira mu kkubo yoteekeddwa okuyitiramu era ne Bayibuli wekigambira nti Katonda yasaanyaawo ebyalo si bibiri byalo gali mawanga oba byali byalo Sodoma ne Gomora. Mwe mubisomyeko ennyo ebbanga nti Bayibuli yiyo si ye gwe Samuel iyo mbikootinze mu kitabo kyo sewa. Okay, kati ekintu ekyo gwe okiraba otya? Omanyi ekyamazima abantu ekisinga okubatwalamu ebyo ebintu kasente. Omuntu abeerawo obwavu ne bumuluma n'aba nga talina mulimu gwatakoze ekolala naye bannaye kuba abamu batugamba musobola okubanga enjiri eyo mugitambuza naye nga tobikola naye nobanga akasente okafuna gw'oli najja buzzi Katabira nga akuwa obuwumbi bwe busatu naga ekintu kino kitambuze n'oba tobulya n'oba tobirya okola otya? Omanyi ku nsi ya Katonda mu Kurani ngenda kwesigama nnyo ku bitabo ebitukuvu eyogera ku bintu bibiri nti bino Katonda byateekawo nga ekikeme ekisembayo wansi w'enjuba sente n'abakyala nti omuntu yensonga lwaki mpulira biwulire nti mu gavumenti wabeera nga waliwo baagala okubegako basobola okutega omukyala kati ajobeerawo laba kiwala kyetiribosa kiyise mu maaso nyinza nzo kireka kumbe bakyaddewo kyandika okubega okitwala awantu awo mbega naye nga nkifunye tolabaawo kati kitalaze sente. Omuntu olaba omugagga omuvundu yasinga okwagala sente ajo osobola okukwata olukumi n'olumpa wano omugagga kyatasobola nti yabalula bamuvalyo katadde mu kigezo eky'amaanyi naye spiritually sisobola tosobola mu ky'omwoyo n'ensimbi nga yazze medi wange obonziruseeko kati yagala ngambe nti aseba mu kamera ngambe nti nkwata sente sizikwata lwakuba obuzibu obulo nti engeri gyensazeewo okubeesinga ku bitabo ebitukuvu ate mubaamu submission zensobola okukola ate nga ziringanga oba ezibiweebulamu nti ebibonerezo ebikakali ebyogerwako singa oba wenyigidde mu muze ogwo ebitabo ebitukuvu bikugamba tojja genda mu ggulu naye kati awe nkubuuliza nti ani yali alabye ku ggulu? Eggulu n'abapasita bibaga nti eggulu lyabalabikidde. Ebitabo byogera ku ggulu ebitunyonnyola naye omuntu yandibadde asaanye okutugamba eggulu ye muntu afuddeko. Olina abantu bangi abafudde ebatuloosa waliwo yali akuloosezza nti bannaye musome eddiini eno yentuufu eno ndi kukyokya oba bagamba aje omwana wange nakulekera lwaki omuyisa bubi omwana wange nti bamaanyi yabitwala lwaki balaba bino bye balese ku nsi lwataga bannange tulaba muyisa bubi mutine bwe mpuna naye nze ndi kukyokya batugamba ogende waliyo omuliro batugamba kweyagala ebiseera bisinga anti ng'oli mukozi wa birungi oli wa bibi ngamba oba mukozi wa bino kye ngamba nti singa akale abataalabukirawo kusoma ddiini ntuufu eragibwa mu butuufu wa buli omu agamba ye entuufu be bandize ne baligamba bannange eno Katonda tumulabyeko naye agamba eddiini neno neeno yeyina okusomebwa era nze eno ndi kubwerindo banze nze nzirako mu layini eyingira geyeena
mukujewala mukole kiti nze nina mukwano gwange yafaako nadda naye aga yalaba kizikiza talina gwe yalaba yali azirise okuzirika obanga afudde yafa teyo yali azirise teyafa naye ebisiyaga si kikolwa kya Bwakatonda n'omuntu kati mpulya bagamba mbu mulimu abazaalibwa bo nga bagge sima ba lesbians kambuzemu katono naturally kati ku bantu babiri wano okulya ebisiyaga n'oli okubanga ayenda ku bakyala abawera otwalako kiriwo nze nyenda kuba nakyo si kya Bwakatonda obwenzi nabo si Bwakatonda naye waliwo Bible si egamba ekibakira kibisaakiririgo waliwo ekibisaakiririgo nti ekyo tekisonyiyika niwobeera okoze otya newenenya Bakatonda ekyo tebakisonyiwa nembeeramu n'ebibi ebisookerwako Katonda kyakusonyiwa kale nze ekinnuma ku ebyo ebisiikesiike nti omuntu walayi gy'oba olaga eyo buli wenkubamu akafaananyi ndaba nga wafu nnyo kibanga omulalu alya mu dustbin kubalaba n'omwenyinyala alya mu dustbin west byemuliddeko ne musula ye byalya kati nolaba omuntu w'obuvunanyizibwa naye ng'ali mu dustbin kale tweyanza ege mukulu Medi Katabira tujja kuba tukweyongeza wano ku Lubaluse wa TV oyina b'otumira okutumira sijja gamba nti nina bangi nnyo bentumira nange nkulaba obeera nnyo bw'omu ate bwengamba obwomu ate awo abatu obunteeka mu kiti kirala ekisooka siri mu faatha nti oba ndi mu kigo nti baatugaana abantu abasobola otwetoolo yerinako oli mufumbo nkugambe nti kuba abasinga okubiri abatugamba tebaterajo mulimu n'abamu kwa mbubabika mulimu abamu ng'asobola okuwasa omukyala ewaka n'azaala abaana nga yenayo ne lijja maalye lyakalakateeri ne mubeeramu oli ng'alina omukyala naye nga amukozesa amakubo gombi byombi bika byabyo ekintu kirongo okimanyi nnyo omusajja ye ng'oli yagamba nze ebyo byonna sibiriiko nze njagala aje yekka kati bya mirundi 3 kati gwogwawa nze nagambye nze siina mabanja siina ki omulyango nkuyita kungwa maaso oba bamanja bandaba oba kinedda sibomola manju nti bamanje eno mpiteeyo abantu nno babataddeko envumbo ti oba tobikkiririza muteri kuddamu genda bweru onoosigala mu Uganda yattu mbuziza kuseka mbuziza kolaki jajja sira bagamba wano nti ebo tumina kye mwagalayo nti oba bakugobyeyo sigala mu nsi yo bakuzayira wano buli kimu kyoyagala gye kiri mpozi bali abawaggulu bebagala okutambula naye nze nkyayagala okubira mu nsi yange kyokutwaliza wamu kyo kifu ntumirako ndoza nga tufundika nga tumireko muganda wange Kato ye yangambye yagenda n'obwenzi tasobola kuba ebyo biri byasobola wanjita ekyobwenzi kyogambye oba omunyina kagatte alabe mwebale nnyo okubanga mutugobera wano ku Lubaluse wa TV ansigadde aje Samuel wamu ne Kagere ku kamera.